Omusumba Jacob Kaminsk okuva mu ggwanga erya Poland eyali mu nnabyamizannyo n'asalawo okubijjamu enta obwanga n'aboolekeza okubuulira enjiri akuutidde bannabitone bonna amaanyi okugamalira kubuulira enjiri ya Katonda kuba ky'ekyomuwendo ekikyasinze. Ono asinzidde mu kkanisa ya Zo esangibwa e Ssekanyonyi e Kawempe mu lukuŋŋaana lw'abalabirizi n'abasumba mu Kampala ne Kawempe nga lugendeddwamu okutema empenda mwe banaayita okubunyisa enjiri mu Kampala n'okwongera amaanyi mu bwegase mu kibiina ekimanyiddwa nga National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches in Uganda. Jacob yali muzanyi wa mupiira, ye talent ye gye yalina n'agikozesa ne yekiseeringa naye nga kati mubulizi wa njiri. De wano e Kawempe ne Bishop Mutebi enkya tugenda kubeera e Lubaga ku Kingdom Gospel Church awamu n'omusumba Stephen Kimbowa ale tumalirize awamu kwagatu Outreach Church n'abasumba aba Kampala Central. Omusumba Kaminsk akuutidde ababuulizi okumya omuze ogw'okutiitirira abakkiriza ekibafudde abalambuzi mu buli kkanisa n'abasaba bano okubakwasa omukono ogw'ekyuma kuba bajja n'emize egy'enjawulo gye baba bakuŋŋanyiza okuva mu masinzizo gye bagenda babuna. Abawadde emitendera 3 mwe banaayita okutuuka ku nkulaakulana gye bayayanira mu bulamu bwabwe omuli okwolesebwa okutegeera bye baagala wamu n'okwongera amaanyi ku kkanisa n'okunywerera ennyo ku Katonda. The next 9 translations is that people die. Omulabirizi wa Kampala mu kibiina ekibagatta ekya Nafupaaka alambuludde ku mulamwa gw'olukuŋŋaana luno ng'okusinga abatunuulidde kunyweza bumo nga bayambako ekkanisa endala okwezimba. Pastors Providential Fund gye tugenda okuteekawo okulaba nga abasumba basobola ekkanisa zibateerawo ensako esobola okubafuukira omwasirizi era n'okuyamba ku jjamba lyabwe. Ekkanisa kati ezaali ez'ebiwempe kaakati ziri mu kwezimba era nga tukwatagana ne banks okulaba nga tuteekawo enkola ekkanisa okwegula era mu n'okwezimba. Omubanguzi omukulu mu lukuŋŋaana luno abadde omulabizi w'e Kawempe Peter Mutebi ng'ono ayogedde ku mulamwa gw'obwegasi bwe batambuza wamu n'ebituukiddwako. Tulinamu abaddusi, tulinamu abantu nga balina talents ng'ate boogezi nga bakitone kyakwogera. Kati tuyimuse talents eziri mu bantu zisobole okugasa eggwanga kuba ekkanisa bebeera mu ggwanga ebeerawo okukyusa eggwanga mu byenfuna, okukyusa eggwanga mu by'obukulembeze, okukyusa eggwanga mu byenzikiriza. So kati talents zino kintu ky'amaanyi. For example, oluvannyuma omusumba Kaminsk ayogedde ne ku kyamujja mu kuzannya omupiira ogwali gumuwa ensimbi empitirivu mu ggwanga erya Poland n'adda mu Njiri gy'agamba nti emufudde ow'enjawulo mu nsi yonna. Exactly why I chose gospel and ministry, because this is not even 100 for 10, but this is millions for 0. This world cannot give you anything what bless your soul and fill your needs, and being in the center of the God's will, this is the best what can happen. Today, preaching the gospel, I am 1,000 times more excited and happy and satisfied than playing football, having money, career and fame. This everything is okay to do a career, but is not having capacity to fulfill your soul. The best what can happen is to walk by the way of Jesus Christ, and that's what I wish for everybody. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV Agalero.